Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil iman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana habibana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah batulaba mwenna Klabaika Islam Media. Alhamdulillah tubebaza era tubakubiriza mwongere kusubscribinga mbeereko insha Allah, era tusaba Allah wekitiibwa omulimu guno gwe tujja okukola abeerenga atuwamu musera, nammwe abatulaba mwenna tusaba Allah wekitiibwa mbeerenga abawa kyemusinga okwagala nga bwejja nat Firdaus Rabbil Alamin. Sheikh, alhamdulillah tukomyewo okubeera nti era tutambula n'ebyafaayo, naye leero sigenda kwakakisa kakolaki kakola introduction. Ate abaddewo mu episode esooka bannaaye mbeera ng'ogino nayo kweri ku YouTube osobola ogenda ogikebera, naye nga alhamdulillah Sheikh olunaku olwayita episode yaffe yasembayo twatunira ku Adamu alayhi salam, era oyina ebintu bangi, twajjamu ebintu bingi. Ekisooka walakad karramna bani Adamu, watulaga mu butuufu nti omwana Adamu yenna Allah amutonda amuwendo. Waliwo nno mukwano gwaffe atulaba kuno, naye ye kyasinga erinnya lyasinga okwagala okumuyita mwana Adamu bamuyita Kiseka Omar, naagala nnyo okumuyita mwana Adamu, mwana Adamu, mwana Adamu. Naye watujjidde ekifaananyi ekirungi ekiraga ensibuko eyange neyo yatulaba butya bwe yajja ku nsi, kuba ffenna tuva mu Adamu alayhi salam. Saba Sheikh insha Allah, alhamdulillah otandikire awo tulabenga insha Allah tugenda mu maaso. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulika wa nabiyyika Muhammadi sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza enteekateeka agikoze tubeera nga tuli mu studio eya Labbaika Islamic Media. Era nga bw'otulaba ndi ne Sheikh ono omanya nti this time tugenda kutambula na byafaayo. Akati nga weteekateeka kubanga ebyafaayo bye bikulaga gy'olaga. Kakati ku mulundi guli twatunuulira ensibuko yaffe abantu, era twagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yasooka kutonda bintu birala byonna n'alyoka asembyayo ffe abantu batera okuba nga boogera n'agamba tumira gundi ne gundi ne gundi, najja nsembyayo Sheikh Hamza naga nti nkusembezayo lwakakodyo. Batera okubyo naffe Allah asembyeyo lwakakodyo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ng'amanyi tife bagenda okufuula ab'omuwendo ate nga tuteeka okuwangalira wano. Alhamdulillah. Era twakiraba nti kuno ku nsi Allah yasookako mageege amajini ne gamalako emyaka 2000 years ne goonoona n'aleeta ejje eri abamalayika ne babajjawo. Kakati Allah bw'amala okuba nti watugenda tuyita mu kareka review, Allah bw'amala okuba nti atumye abamalayika bali abasatu, ababiri ne balemererwa, omu n'atwala ettaka. Ate ettaka eryo twakiraba nti Mikaeli bwe balemererwa, ettaka eryo lyabisiwazibwa ne lifuuka akadongo. Allah n'akola fulemu ya fuuti 67, 60 by 7. Oyo Adamu bwe yali yenkana yali fuuti 67 wano mu kifuba. Bakanyama bano obalaba ne weeyepika atya tayinza kuweza 7. Ate era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti okuva Allah lwe yatonda Adamu okutuusiza ddala ku kutonda kw'okuli senkoko n'asembayo ng'atufulumya this time nga tuva mu mazzi, kubanga olutondo olwasooka lwali lwa ttaka, era yava mu ttaka obutereevu ali ogwo Adamu alayhi salam yekka yava mu ttaka yekka obutereevu. Kakati awo tujja kulaba eyaddako. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala ye mu kututonda olw'okubanga yali ng'omuntu ono ayagala yaba abeera ow'omuwendo wano ku nsi, twagamba nti yatuwa amagezi n'eshahwa obwagazi. Akati amagezi mu Lungereza ge bayita sense, ate shahwa gye bayita lust.
LUST. Kakati ebintu ebyo ebibiri Allah bw'amala obituwaffe abantu kyali kimaze okulaga kituteekwa kusobya twakibagamba era nituleeta ne hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu ibn adam khata okutuusa gyekoma. Kati ebansobya omuntu okugamba nti tosobya Allah layila an-nafsu lawwama omwoyo okola ki otyo. Kakati Allah bw'ajjawo amagege wano alina okuteekawo khalifa omusigire naye omusigire oyo ng'ateekwa okuba nga ebiri mu nsi muno ajja kubirya. Ate bo bamalaika baali balowooza nti Allah bw'ajja bwe bamala okugobayo amagege bo Allah bagenda okuzza ku nsi ate bo la asuna Allah tebajeemera Allah tebalina lasti yafaaluna ma yumaruun. Tugamba nti Adamu atondeddwa Allah n'amwebasa otulo otuwanvu n'amusikamu olubiriizi olw'oludda olwa kkono n'agamba nti beera. Omukyala n'alabika Hawaawu yalabika ng'ali ku ludda olwa left olwa Adamu kubanga n'olubiriizi gye baalujja. Kati ffe abasajja era kati nganze omunene nga bw'ondaba nsobola okubala embiriizi zange nze naye gwezo oyinza obutabuomutono tosobola zibala. Kakati embiriizi ezo buli lwobala ezeeno zibeera leesi zeeno n'olubiriizi lumu always olubiriizi wa left eno ku left ziba nti ne ku za right. Simanyi exactly oba ziri mmeka bayinza okutubuulira abamanyi naye eno bwe ziba 30 tujja kinoonyerezaako tulina abasayansa kuno eno wabeera 31 tulina kuba dokita tujja kinoonyereza kakati oyo Allah bw'asikamu Adamu olubiriizi n'ajjamu omukyala kyali kitegeeza nti omusajja yenna bw'anaamala okuva ku bikukujjo okumanyi akuze okimanyi nga tuli bato nga bakuwa empale amagulu gombi n'ogateeka mu kituli kimuokyali ku bikukujjo nga tonnabakola ki kukola amagezi tegannakola. Era kyekiri Nabbi sallallahu alaihi wasallama ekyamuviirako okugamba nti muru awladakum bissala wahum abna'u sab'a sinin. Mulagira abaana bange okulagira kitegeeza nti eno emabega ozza omutendeka naye jjukira nti akyali ku bikukujju yeetaaga okubeera ng'omuddiringana kati akole ne practice anaagenda okutuuka mu eri age eya 15 mu sharia abeere nga avudde ku bikukujju ng'atandikirawo okusaala ng'amanyiridde. Kati omuntu bw'ava ku bikukujju atandika okuba obufaananyi n'abuwolezaawo. Okuba obufaananyi okubuwolezaawo bwe buleetera n'omuntu okwerootolera. Kati okwerootolera okwo era kyova olaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti rufi'a al-qalam ani sabiyi hatta yahtalima. Omwana omuto okutuusa lwakola ki yeerootolera. Kati awo aba atuuse mu 15 wadde kikyuka naye bo batwalira ekiri average. Kati at 15 okuba obufaananyi n'obwolezaawo kwe kwerootolera. Kati otandika okunoonya olubiriizi lwo naye olubiriizi olwo lulimu omuntu mulamba mukazi. Kati omukyala embiriizi ze zonna nzijuvu ye talina lubiriizi lwatoolebwako. Ez'embiriizi z'abakyala ziryoka ezaffe abasajja kuyiteko okubulako olumu osobole okunoonya oli ajjuze. Kati bw'omufuna n'ojjula era batugamba nti bw'obanga otambula ne mukyalawo beera very very careful akubeere ku left. Ne bwe muba mutuuse ku mukolo ogenera mukyalawo ne baba we mutuula. You have to be on the right for on the left. Abiri ku left yakujjuza. Era n'enjogera yaffe mu Busiraamu egamba
nti omusiraamu okujjula obusiraamu bw'okujjula amala kuwasa. wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Era tuba tuvunula aya eyo lyose n'okireeta wa min ayatihi ne mubonero bw'obungi Allah bwe yateekawo okutulaga nti obuyinza alina bungi. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja, kwekuddira mwaba n'awasa mwe be yajjamu be munaawasa. Wallahi ne Sheikh wallahi tafsiri wa aya mutufu Qur'ani nga yo bahar azintosola kubeera buli aya osobola ogivunula ate obupya obulala obupya era nga batuwadde ayati ne batuteekawo buvunule osobola okujjamu ekikyo ne bakitegeera nange nende kyekyange ne bakitegeera kuba min anfusikum nze nno bw'okyogedde nzeeyo ku Adamu alayhi salaamu nga Allah amugjamu omukyala min anfusikum azwaja min anfusikum azwaja limadha litaskunu ilayha. Ate n'agamba wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, ate n'abaawuzaamu naddira abamu n'abawa amawadda mu bufumbo abalala nga beewa rahma beewawa amawadda abazannya laavu mu maka. love erina okubaawo anti kubabiri waliwo agizannya era bwe mutabuka nga bivudde ku mukwano balina gwe banenya, bwe kuva mu kusaasira balina gwe banenya. Nakati omukyala yalina okuplayinga love, yalina okuteekawo love etambula awaka. Omukyala aplayinga love ate omusajja n'aplayinga love. Omusajja yalina kuba omanyi Sheikh waliwo Sheikh Raish twabadde tuli mu babu ya ziwaji sho engeri mungi alina okubeera nti ngaye kyategeeza nti mu butuufu obufumbo buno omuntu alina obuyingira nga obuyingiddemu lubeerera. Eno contract abantu gye basayininga nti bagisayininga ng'ogisayininga nti ngenda kubeera mukyala woono oba ngenda kubeera mwami woono. That means rahma yeetaagisa n'amadda ageetaagisa. Saabasajja babeere n'amawadda ne rahma ku bakyala. Tugendako ddipa mu bufumbo tugamba nti omukyala bwakulemerera lwaki omugoba omusindikira ani anaamusobola nga bwakulemye ogenda kutawanya duniya. Teekawo omuntu mbeera naye kuuma omuntu waawo wajja kuwamu embeera naye ebyo biri bulungi. Kakati okiraba nga Allah bw'atonda omukyalo ono kubanga twakiraba ku luli nti Allah bw'asiimula ku mugongo gwa Adamu yamulaga emyoyo gyonna. Emyoyo gyonna yagimulaga. Adamu yabuuza, Allah yamugamba nti abo bonna bagenda kuva mu ggwe. Kati awo tugenda okutandikira ku myoyo awo wayogedde ne Dawudi alayhi salaamu nti Adamu yalabira Dawudi n'amugabirako emyaka mutuufu 4 n'aweza 100 netwaga naye saawa zino manyi nabadde ku kye bayita al-hasad ensaara neŋŋamba essaawa zino ani asobola okugamba nti oba muweeko ku myaka gyange. Olaba omuntu bamusaba busaba ensigo n'akabuba. Ya Rabbi Allah tusaasire ya Rabbi. Naye ye Adamu yakikola. Kakati olwaliro tutandikira wali tubadde tusikabye emabega. Kati olwaliro tutandikira awagamba nti Allah yakwata emyoyo n'ajanjululiza Adamu n'amugamba nti abo bonna bagenda kuva mu ggwe. Adamu n'amugamba nti nga banvaamu batya kwe kutondawo. Yali amwanukudde yamwebasa najjamu olubiriizi. Adamu agenda okuzuukuka nga Hawa ali wano ku lefuti. Kakati olw'okuba omuntu abeera ne senses ziri ettaano, ne senses zaffe ettaano, sense of hearing, seeing, tasting, smelling, n'eddala feeling. Kakati ez'ettaano Adamu yalina sense eri eya feeling. Allah olidde yagimuteeka mu dda.
kati yatandika okuwulira nga wano walabika waliwo era bwe yakyuka bw'ati n'alaba Hawa nga Hawa atudde ate Hawa yaliko 30 feet ng'abeera mu kiwato kya Adamu 31 ngate Adamu ali 60 pane Allah alina obuyinza wakati Adamu abuuza ono ali wano namuga lima khulikiti lwaki otondeddwa namuddamu sunati litaskuna ilaiya Allahu akbar litaskuna ilaiya kiki Allah kyayogedde mu aya Sheikh nno nawo nno wasobola okuwa ebibuuzo bingi waliwo kiseera kyenkana ki oluvannyuma Allah asooka natonda Adamu alayhi salaam wayitawo ku bbanga Allah n'alyoka atonda Hawa emyaka gyayitawo kati wayitawo 40 years nga 40 years egyayitawo nga Adamu tebanamuteekawo gundi so ekibuuzo ekiyinza okujja amanyi Sheikh abatulaba basobola okulaki obyebuuza kyola nga mbikubuuliza era wano gwo bakiikirira mu mbeera yonna Sheikh we tuba tusaba Allah ejjana tusabira mbe bayita bahorul in abakyala b'omujjana abalongoofu kati Adamu alayhi salaam nga akyali bwomu yali tayina abakyala b'omujjana tebaaliwo Allah subhanahu wa ta'ala mumaaso eyo akuba ekimenya naye kamaleete Allah subhanahu wa ta'ala mu kutonda kwe yatonda abakyala nga bangi basajja omuwendo gw'abakyala gwe mungi ku ffe era abakyala kyova olaba nti fe Allah yatugamba n'otugamba nti omu babiri basatu bana mathna wa thulatha ruba ekyo kimu ekirala bw'oti weetegereza ebigambo nabbi byayogera sallallahu alaihi wasallama ng'amaze okuva mu ggulu yagoba abasajja n'agamba nti mu abakyala nga bamusigala n'agamba nti ya ma'ashara nisaa'i تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن ولا أريتكن أكثر أهل النار نبغيكم معه وبفنولiraho bavurira kakati olwokuba bajja kuba bangi mu muliro n'ateekayo bakulu banga abakyala bagenda kuba batono omujjana kati n'ateekayo olende n'atasaayo basajja kakati omusajja agenda kuyingira mu jjana nga bamuweerawo babiri nabbi yagamba nti okuyingira mu jjana bwoti oyingira na babiri olende kati Allah yateekayo dda ayinza okuba nga munnange omukyala yatabuka n'atabuka nabeeranga alaze eri kati oyingira wano bakubagiza na babiri nga wakayimbira alhamdulillah inshallah tujja tuukayo saba Allah agituwe ebibuuzo biweddeewo manye ekibuuzo ekyo kibadde eri aya litaskunu ilaiha nti Adamu alayhi salam era wembadde njagala okireeterawo nti Allah yasooka mutondera Hawa okubeera nti abeera naye mu mbeera ey'obuki obulungi so that means abakyala before tebaliko abakyala ab'omujjana ati abakyala twagamba nti Allah agenda okubatonda yamala dde okuteekawo ffe kati n'alyoka atandika okubatonda ate Allah bwe yatonda ejjana naye tujja kugendayo inshallah bukyali muwanvu katutambule mpola inshallah n'abatulaba kakati Hawa wali litaskuna ilaiya amugambye ate Adamu yeyeewuunya omuntu ono bamutonzi lwaki bakutonzi otebenkerere gyendi kati Adamu yalina okunoonya okutebenkera kuba kutya naye aba akyakirowoozaako bamalayika ne bavaayo jjukira luli yabawangula bwe twagambira nti Allah yagamba nti abange bamalayika obulira amannya gaki
ne balemererwa n'agamba Adamu wamma bongera n'abyogera kati bwe yabawangula kati kibaluma balaba nga Hawa atondeddwa ne baga nti otyo Adamu ku luli watuwangula kale tubuulire oyo erinnya lye yaani Adamu n'agamba dasma naye lino yali talimanyi seeza Allah yali tannalimu nga balowooza talimanyi naye Adamu yabagamba nti ye Hawaawo ne bamubuuza lwaki atuumiddwa Hawaawo n'abagamba nti li annaha khuliqat min shay'in hayy batondebwa mu kintu ekiramu kyebava bamutuuma Hawa khalas kati awo olaba ekyali kigenda okuddako kati Allah kwe kugamba bamalayika mumulabe bw'abawangudde isjudu li Adam fasajadu kati isjudu li Adama nabo abantu wabatawaanya ne baga nti ate omuntu kitonde kivunnamira kitonde kinnaakyo tekyali nti bano bagenda kuvunnamira Adamu alayhi salaam wabula bano bavunnamira Allah olw'okuwa Adamu ekitiibwa kyali kitiibwa ekiweebwa Adamu so tebavunnama nti yabaga nti mugenda kuvunnama naye ng'oluvunnama luno muluvunnama ku lwani olwa Adamu kyova olaba bonna bavunnama illa olaba ejja nga Allah alina pointi gyagenda wastakbara yagaana wastakbara neyekumutaza wakaana min alkafirin nabeera nga atandiseewo obulumbu eya buli yenna anaabeera kafira n'awakana ng'alina kubeera folowa w'oyo bafolowa ba bibuliiso bamanyi omul kafiro nayo awo be bafolowa bo bagenda wholesale tebalowooza namu naye nahanu al muslimun musooka kulowooza okuba oluusi katowangula byowamaanyi nawe kakati olabaga olugendo lwonna lututambudde olabira ddala nga Allah ngeri gyaleetamu ebibye tunuulira kati abagambye bavuuname naye bwe tuddako emabega katono Allah bwe yamala okutonda Adamu namwenkanyankanya nga bwe yabagamba nti faidha sawaituhu wanafakhtu fihi min ruhi fakawu lahu sajidin kati bamalayika bano Allah bw'amala okuteeka ku Adamu amaaso n'ebirala yagamba bamalayika nabaga nti inni jailu fil ardi khalifa ngenda kuteeka omusigire ku nsi omusigire twakiraba nti waliwo abaaliyo ne babajjawo ate bakyaliwo bwe busigire obusika naye bali mu software kakati bwabagamba ne bamugamba nti atajalu fiha ma yufsidu fiha wasfiku dima wanahnu nusabbihu bihamdika wanuqaddisu laka yabaddamu inni a'lam ma la ta'lamun kakati lwaki yabagamba nti inni a'lamu ma la ta'lamun byo birindooza abatuuliza babitegedde ayinza okubayitiramu sawa obiyitemu inshallah kubanga Allah okuga nti inni ja'ilun fil ardi khalifa bo baga nti atajalu fiha ma yufsidu fiha ate oyagala kuddamu olaba kyebaja yali agamba atajalu fiha ayagala okuteekawo abagenda okukola nga amagege ababadde bonoona nga bettiŋŋana ma yufsidu fiha abagenda okwonoona mu yo era nga bali alhamdulillah Sheikh tayanza nnyo abatulaba mwenna tubakubiriza mbere nga episodes zaffe muzijjumbira musubscribinge mufollowinge ojja kujja n'ekibuuzo nga ate twafollowinga musomo gwasooka ne inshallah saba Allah w'ekitiibwa abeere nga atuwamu obulungi saba Allah w'ekitiibwa abeere nga atuwa okusinkana ku bannabbi be ab'ebitiibwa bonna saba Allah abeere nga atwangaza mu mbeera ennungi
subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.